Yes, friends bange. Mwena bakwano bange. First and foremost, nsoko kwebaza buli omu. Sekino omule sala. Zona ze muntekedde mu kulabika ntino. Mbeera nsuuka ate nempona. Ya lero ennaku z'omwezi ziri 18 February. Era ennaku z'omwezi 18 February 2025. Ya ndi mu ddwaliro wano Newton ndi mu ddwaliro bazi ne ba admitting nga pancreas yange etanze okuzaala ate enzymes zebeetaaga okujjamu ne bajjamu. So ndi wano ninda surgery yange n'ebebaza nnyo bakyali bange bansabira mu ddwaliro okuza okulaba nti ndi ebibala neerwanako nefaako ndabe nti nange obulamu bukwata bulungi. Kakati waliwo video gye ndabye omuwala omujja pedolinga naye ndeetedde concern kirabe abitex yagimpeereza ey'omuwala aleegi ng'agamba nti nze nafunye emitawaana ne Juli era namukubye era ndi mu poliisi mbo bansibye. Simanyi lwaki bannayuganda balemeddemu abamu si mwenna balemeddemu emitima emibi. Sajja ndi wano ndi ku kitanda ndi mu kulinda sajjale yange, siina muntu gwe naayimbe naye, siina muntu gwe naakayanye naye. Ate oli akedde ku pedoli ng'aga amawulire mbw alina amawulire agookya ag'omunda. Ndi mu ddwaliro ne muliraba nezi drip zizino muziraba okitegedde naye n'amannya gaagano ku TV kwegali gaago tuli mu ddwaliro. Naye kakati mwana muwala oyo agambye nze ndi mu kkomera bansibye. Abitex yampeereza vidiyo nenkwatako nnyonnyo nempulyawo binnyonnyo. So mbadde nsaba abantu abalina entegera ekikanga ekyo mu restraining mube bintu ebyo, mube bintu by'okufiisa bannammwe ebyokwagaza bannammwe ebibi olw'okuba munoonya content bijja bazaalira ebizibu, ebiyinza obbazaalira ebizibu. Kati mwana muwala ebintu byayogedde off her mouth bisobola okuzaalira ebizibu gwe lwakwekosa obutamanya gunoonya content. Lwaliro ennaku z'omwezi 18 February esaawa ziri US essaawa 8:35 ndi mu ddwaliro ndinza appointment yange ya sajjala yange. Oli eyo oli mu kutoka omukomoka ebigambo onjogerako. Weerwe bakwana wamma bansabira mwembebaziza nnyo mwenna. Teri kuva ku mulamwa kansigaye nga nejjanjaba ebinaava mu sajjala nabyo nja bibabuulirako. Kale mbaganye bakwana Mukama abasaasire abakuume. Bye bye.